Katate police ekuma ababba obululu. What are we after? Banange. Here the boats, madam. Here the boats. Oh my God! You're supposed to keep law and order. Oh my God! Oh my God! You are Hebra. Ahebra really. Ahebra. So you have decided to rob us at this road dead. Oh, what a pity! What a pity in our country! Oh my God! Let's see. You open them. They are all mad. Oh! Yes. Oh my God, Uganda. Police. No. Instead of protecting us, and you're not ashamed. Is to keep law and order. What is this? What is this, Mr. Tuyahebwa? It's a pity. Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaanyo gwa kyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Redson TV yonna gy'osinzira ate n'obanga otugoberera Sebambulidde Patrick Nzemberawo kubanga ate nkutuusaako embeera nga bweba etambudde. Ennaku za mwezi olunaku lwaleero ziri 14 mwezi gwa 11 mwaka 2024 mu bitundu oba mu disitulikiti ey'Ekisoro waliwo ekigenda mu maaso kwe kukuba akalulu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti eyo ey'Ekisoro ekimanyiddwa nga Kisoro Woman District MP. Omukyala amanyiddwa nga Sultana Tana ow'ekibiina ekya National Unity Platform ono nga gwenjogerako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti yamwanjula. Ennaku z'omwezi zaali nga 28 omwezi gwali gwa 10 omwaka 2024 n'omwezi tegunnaba kubanga guwera. Omukyala amanyiddwa nga Mukankwaya Sultana Salim abangi gwamumanyi nga Tana ekibiina ekya National Unity Platform ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa 10 mwaka 2024 bamwanjula ku kitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform nga omubaka oba omukyala agenda okukwatira ekibiina ekyo bendera oba kaadi yakyo mu kalulu akagenda okuba nkagenda mu maaso mu bitundu eby'Ekisoro. Era okuva ku olwo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna ey'ekibiina ekya National Unity Platform babadde bagendayo Ekisoro okulaba nga bamukampeyiningirako, okulaba nga bateekawo embeera, era amagye, police, SFC na buli kitongole kyonna ky'omanyi ekyandibadde ekikuuma ddembe byayiibwa okuviira ddala lwe balangirira by-election eno. By-election eno yajja oluvannyuma lw'okufa kw'omukyala amanyiddwa nga Sarah Mateke eyali minisita ate nga yali omubaka omukyala akiikirira ekitundu kino mu palamenti eno ey'e11 wabula oluvannyuma lw'okuba nti yafa mu nfa yaviirako ebigambo ebingi oba etaategerekeka abaali balina okuba nga bateekawo kye bayita by-election okulaba nga bazzaawo omuntu agenda okukiikirira ekitundu kino gwa mpuliriza. Ekibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'okulangirira omukyalo ono batandika enteekateeka ez'okuba campaign. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagendayo mu bitundu ebyo n'addayo ate mu countrywide tour era n'aba ng'addamu okuyisaamu eggaali nga we walaba gwazzenga atugoberera ekyaviirako n'amagye okujjula mu kitundu ekyo nga beeraliikirivu oluvannyuma lw'okuba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amaze okuba nga ategeeza ensi oba yali amaze okuba nga alambika nga bw'agenda okubeera eyo era n'abeerayo. Kakati olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 14 mwezi gwa 11 mwaka 2024 bano akalulu bagenda kubanga bakalonda olunaku olwaleero era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti yayitayo kigambibwa nti ng'oggyeko ebikolwa ebizze birabikira mu bitundu ebirala ebyokubba akalulu nga bwe nkulaze mu katambi ako kigambibwa nti wetwogerera enteekateeka ez'okubba akalulu kano zandibanga zatandise dda wabula abantu bali alert mu ngeri emu oba endala gwa mpuliriza mu bitundu eby'Ekisoro nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamala okubanjulira Sultana Tana okuba nti ye candidate ow'ekibiina ekya National Unity Platform era nga bwe yagendayo kigambibwa nti numbers ze yafuna namungi w'omuntu eyayiika mu bitundu eby'Ekisoro kigambibwa nti bukyanga lubanga lwa mmindi tewaliyo muntu wa opposition kabeere Dr. Kizza Besigye we yabeererawo kabeeraani tewaliwo muntu yenna yagenda Kisoro n'afuna abantu abeefaanaanyiriza abenkanankana oba oliawo aba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu be yafuna era kino kyaleeta okutya mu basajja bakulu ab'ekibiina ekya NRM nga bagamba omusajja ono tugenda kumukola tutya. Kakati gwampuliriza essaawa yeeno
wetwogerera ng'okulonda kwatandise dda bali mu bubokisi bagezaako okulaba nga bakuba akalulu saidi eyo okulaba ng'omukyala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yabalaga mwana wattu bamuwa akalulu wabula nga bwe nkugambye enteekateeka y'okukabba erabika eri mu jjiya. Beera ku mukutu ogwa Red Zone TV tugenda kuwa kasavu kanyama olunaku olwaleero tugenda kuweereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda ebuyikwe ate mu ngeri y'emu tukuweereza ekigenda okuva ekisolo sigalako tugenda kuba tujja kankuwa akatambi kano kulaga embeera nga bwekyayimiridde essaawa eno. Serial number of the ballot paper. The number of ballot paper is 700. The serial number starts with 032 5751. Wait. 032 5751. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.